Ekitongole ekivunanyizibwa kukubunyisa amasanyalaze mu ggwanga UMEME okuyita mu Ssenkulu waakyo Selestino Babungi mu Alipoota emalako omwaka 2021 kyeyoleserwatu nti obubbi bw'amasannyalaze bweyongedde nnyo mu bbanga ery'emyaka 2. Vandalism. Every day I wake up, you find there is an incident of vandalism. Whether it's on transmission, as you may have seen in Mukono and in Kenda in Kasese, or distribution, or rural electrification lines that are still under construction. Obubbi bw'amasannyalaze buleetedde ebintu bingi okuziŋŋama omuli bizinensi nga kino kivudde ku bantu okutaataganya ebyuma ekireetedde amasannyalaze okuvaavaako. As of end of November, we've lost 85 kilometers of conductor, of cable have been stolen. 85. That's a long distance, that's a lot of cable stolen. We've lost also 35 transformers. But what's more important is the social and economic disruption the vandals cause to our customers when there is no supply. Olw'abantu abazze balajjana olw'ebbeeyi y'amasannyalaze okuba waggulu, UMEME ekakasizza nga bw'etandise enteekateeka ey'okussa mu nkola ekiragiro kya minisita w'amasannyalaze Ruth Nankabirwa okussa ku bbeeyi y'amasannyalaze. Basazeeko ekitundu kimu ku buli 100 nti buli consumer yenna buli customer yenna kobe nti oli industry oli wammaka domestic oba oli commercial bisale bijja kukka n'akatundu kamu ku buli 100. Era tuli mu kukola nteekateeka already fenga abatambuza omulimu guno okulaba nti system yaffe capturing program eyo nga bwegenda okutambula. Olw'omuggalo gwa ssennyiga corona ogumaze emyaka 2, kampuni ya UMEME ekoseddwa nnyo era obuwumbi 5 buli mu mabanja. Wabula kino tekiremesezza UMEME kusigala nga bakwatagana bulungi n'abantu wamu ne kampuni ez'enjawulo omuli amasomero, amabbaala ne kampuni endala ezikozesa amasannyalaze ziweereddwa omwaka mulamba nga zeetereza. Twasalawo ne tugamba nti abantu abali mu bizinensi z'amasomero abasinga bonna wamu abadde balina ebbanja kumpi lya buwumbi 5 okumala emyaka 2 ebadde nga tebakola. So ne tusalawo nti tujja kubawa obudde bakole mu kibanja mpola nti mu mwaka gumu nga bazzeemu okukola kumpi emyezi 12 nti bajja kusobola okuba nga basasula biiru yaabwe mu bitundutundu kibayambe okulaba nti bizinesi ziddamu buto. Wakati ng'ebbanga eryaweebwa UMEME okubunyisa amasannyalaze linaatera okuggwaako, abakulu mu UMEME bagamba nti bakyalina obusobozi obusaasaanya amasannyalaze mu ggwanga, era bano bongedde okukakasa eggwanga nga bo ng'ekitongole bwe batalina buyinza bwonna kugereka bbeeyi y'amasannyalaze. Obuyinza bwonna buva mu gavumenti okuyita mu paalamenti. Titus Jemba, BBS Telefina, ageesigika.